Ku Prejan Media tugamba bugambi gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli tugamba ekyokolera ddala eky'amaanyi era tugamba nti gezaako kubanga osubscribinga gw'atannaba onyige n'akakadde osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ozifuna bulungi nnyo. Yes, omukulu Frank Gashumba kyaddaaki yavuddeyo n'abanga yagala omukulu General Yoweri Tiwabura Museveni ayongere okusirisa babloga ba National Unity Platform oluvannyuma lw'okuba nti omukulu ono Frank Gashumba yavuddeyo n'agamba nti ye ng'omuntu teri bantu bamutamanga ba blogger National Unity Platform okusingira ddala omukulu Fred Kajubi Lumbuye. Fenna tumanyi nti omukulu Lumbuye azze alina bwino ow'enjawulo gw'aleeta ku Gashumba oyo n'emirimu gye egiridda tegyazaakola Frank Gashumba era abantu bangi bazze beewuunya ebintu byakola mu nzikiza naye ng'ate wavaayo wano ku social media oyinza okugamba musajja taliimu yadde ebbala lyonna naye ngeri ffenna gye tumanyi Fred Lumbuye tiyomu ku basajja badominatinze naddala political scene wano ku social media era nga n'essaawa zino social media ekutte wansi ne waggulu olw'ekigambo ekigenda mu maaso nti Free Kajubi Fred Lumbuye hashtag eyo gye bagezaako pushinga ku embassies ez'enjawulo ez'e Turkey naye ng'ate omukulu ye Gashumba agamba nti ng'oggyeko Lumbuye waliwo babloga abalala bayagalira ddala Museveni yeyongera okubanga asirisa kubanga ebigambo byabwe bye bazze boogera ebigambo bingi nnyo ate osanga ebigambo bino birina impact nnene nnyo gye bikoze naddala ku gavumenti ya Museveni n'abantu be abamwetoolodde. So Gashumba yavuddeyo n'abanga asaba Yoweri Tiwabura Museveni okuvaayo yateekewo embeera endala ng'ovudde ku Lumbuye wabeeko n'abalala abakwatibwako basobole okubanga basirisibwa olw'ensonga nti ffenna tumanyi nti National Unity Platform yeefuze nnyo social media naddala Facebook wano mu ggwanga Uganda. So mu mbeera eyo tewaliiwo bwogerero bw'amaanyi naddala ku sayidi ya gavumenti naddala ku social media. So omukulu Gashumba ye ng'omuntu n'asuggestinga nti basirise babuloga ab'enjawulo kyetamanyi oba kiyinza okusoboka kubanga ffenna tumanyi nti abantu abasinga naddala aba National Unity Platform abalina pages ez'enjawulo kiba kizibu nnyo basirisa oyinza osirisaako omu ogenda olaba nga waliwo pages nga 10 ezivuddeyo nga zikuba live stream otunuulira pages ng'eno ekyoto reloaded n'otunuulira olujuliro n'otunuulira ba Map Media n'otunuulira zi Elgon Investigative ogenda okwekanga nga pages zo nyingi Ghetto TV ogenda okitunulamu nga pages zo nyingi era nga woba wakusirisa oyinza ofunamuko obuzibu okikola ekintu ekyo naye nga ye nga Gashumba yadrawinze suggestion ye ne submission ye eri President Yoweri Tiwabura Museveni okusobola okubanga abakulu bano aba National Unity Platform babloga ab'enjawulo abakwatako oba abasirise basobole okubanga social media evaako naddala pressure eneriko essaawa zino ye omuntu gy'alabanga nti teri health eri abantu abamu olw'ensonga nti twalabako omukulu Nsereko emabegakaawo yavaayo n'abaako byayogera ku Bobi Wine ne Lumbuye naye kiro ekyo tekyamugendera bulungi olw'ensonga nti abantu baavaayo ne bamulumba era n'akyejjusa okulumba abakulu abo ababiri naye ng'ate gwe yonna gy'osinziira gezaako okubanga osabira omukulu Fred Kajubi Lumbuye asobole okubanga ali mu mikono mituufu olw'ensonga abamu bagamba mu ggwanga mwali abalala bagamba tannatuuka Uganda abalala bagamba tebamanyi gy'ali. So ebintu bikyali biwanvu naye wano ku Prejan Media twagamba updates zonna eziba zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda zonna tuba tuzikuwa bulungi nnyo. Omulimu gwo kulikinga commentinga era subscribinge osobole okubanga tosubwa kintu kyonna kigenda maaso mu ggwanga Uganda.